Kumi, Shalom, come here. I dare you to post Junior right now. Shalom, I dare you to post Junior. You said, my best friend Junior, I love you so much. Yeah? Well, I take a simple. Shalom, Yahweh, get a little job. Yahweh. Chicho, because the operators are certain. There you could be. Take a book, Kunaba Yagi. I'm going to all of some. Echimazi. Oluseke ruta andise. Abagaga Maulida. Nene Kadea Katanoweka to the Kokulima, Uncle Shalom, Daddy Jane. Yeah? Toss anyone. Okay. Run the music. Shalom, I am good to Ladies and gentlemen, if you love Alatonics, yes, yeah. Right about now, I'd like to introduce my brother. Twizy, akatambala njaka kujako kasibe. Ya tegime zange nyimpi na yesu kubozima leo. Tatuli mukalioki Twizy. Nachi! Bangamba ndi namba 3. Na bangamba chintu chimugo chiti. Ala, kwangu tago. Tiaha antikale. Necho chikwa kale. Sipai sikale. Chovola watu yambala pale. Let's go. Kibozi kya Bruno K bingi ebyabaddeyo, bingi bye twamisinze, bingi bye twalabye. Naye Uncle Chumi alemezaamu mu Spice Diana. Mwenna babaddeyo mwakirabye. Uncle Chumi alemezaamu mu Spice Diana. Kyokka ate nga ne Spice Diana yabaddeyo kweyo concert. Amakulu mu kyo backstage balina okubeera nga beerabye. Ekyo nkiddamu backstage balina okubeera nga beerabye. Kati simanyi ki exactly kigenda mu maaso oba Spice Diana yamuggyako emikono n'agamba waayi Uncle Chumi kola buli ky'owulira nti ky'oyagala okukola nze nkutadde. Kubanga by the time yagenda okuteekera oluyimba mu private yamanya mbu ekyo nkitadde oluyimba ndugire ne ku YouTube channel Uncle Chumi nkutadde. Naye ssebo kimukuba ne kimukuba. Eno kimuwaana ne kimala ne kimukuba eno kimuwaana. Anti kale ekyo bula Spice tayambala mpale Uncle Chumi anenge gyalemezaamu. N'ensonga ya ani Shalom ne Junior ssebo bayawukanira ebyaddala. Postinga Junior anti I love my best friend Junior. Ati amuwamu emitwalo 10 kyokka on top of that n'agikubisaamu emirundi 3 n'amuwamu emitwalo 3. Yo nebeera mpalana. Kiba kintu kikulu. Kye kimu kye baabuuzizza naani Crystal Panda ku live. Bamubuuza Truth Odia n'agamba Truth ne bamubuuza ki ekyabawula ne Bruno K n'agamba at least nkuwaamu ssente. N'agamba at least nkuwaamu ssente naye ng'ekyo ekibuuzo sikizzeemu. That means nakyo ekyabawula ne Bruno K kyandibeera nga kikulu. Wano ku SMX Media kankusaba subscribinge onyige notification bell ebisigadde obitulekere.